Waffe, Masaka, Kasese, Fort Potro, Mbarara, Saudi Arabia, UK, USA, n'ebibuga ebirala byonna wonna mu nsi. Amawulire amalungi gaagano. Masaka School of Nursing and Health Science bakutuusaako enjiri mu bubaka obukuleeteddwa Musumba James Gumikiriza wansi w'omulamwa Omutonzi waffe yasalawo. Waggwamu essuubi otidde olw'ebiseera eby'omu maaso. Ndwadde nandiki obubonero obw'enkomerero mu ebyo ebigenda mu maaso mu nsi etwetoolodde. Oyigganyizibwa bikusobedde. Wandyagadde okumanya okwagala kwa Katonda eri obulamu bwo okuva nga 19 ogw'ekkumi October okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'ekkumi November 2024 buli lunaku essaawa 6 ez'omu ttuntu n'essaawa 2 ez'akawungeezi. Abantu mwenna mwanirizibwa okutega okuwuliriza enjiri eno. Mwanukulwe eri ebyo byonna ebibasommooza ku mikutu gino wammanga. Mash Media, Hope Channel, 3ABN TV, Uganda, Amazing Media, Avento Media, Prime Radio, Light FM Ekasese, Maranatha Radio, Ejinja, Ebenezer Radio, Embale ne Messenger FM Embarara. Biwagiddwa Masaka School of Nursing and Health Science. Kale nno tegeeza munno ategeeze banne ffenna wamu tuyigire ku bigere bya Mukama waffe Yesu. Omutonzi waffe yasalawo.